Abalala bonna basobola kubunyisa enzikiriza eno ey'obuwangwa era njagala okukubiriza abasiraamu wakasumba mbeegayiridde timutulumba kubanga ge mulumba alina amayembe nja kubaloga ekyo saagala mukyebuuze omusiraamu yenna agenda okuvaayo ng'atulumba nkulayirira ogenda kubeera kyakulabirako mu ggwanga mbasaba innama dhalikum shaitanu yukhawifu awliyaahu fala takhafuhu. Allah ganti shaitani zibatiisa mikwano gyazo. Goloza lwaki bambala ebikangakanga natekako ebigoye ebitategerekeka ng'ogenda mu ssabo lye natekawo obuwangwa bw'embwa akasimba wano natekako ak'embwa wano natekako omusota mu ssabo temubaamu ttaala nga balubu mubamu akazikiza kali ojja osaatuuka jamu engatto. Allah asaasire abakyala bannange muno toyingiramu ng'oyambadde empale kula minisita agijjamu MP wammwe nga yagijjeemu dda embeera gye bamuteereddewo nga atya butya uli amaloboozi tamanyina gye gakola ki kali innama dhalikum shaitan fa Allah yatubuusa ddala gamba eyo shaitan yukhawifu awliyaa betiisa mikwano gyayo ebatiisa mikwano gyayo fala takhafuhum temugeza ne mubatya mbeegayiridde timutulumba kubanga ge mulumba alina amayembe nja kubaloga ekyo saagala mukyebuuze omusiraamu yenna agenda okuvaayo ng'atulumba nkulayirira ogenda kubeera wakhafuni mutyenze yabatonda in kuntum mu'minin obanga muli bakkiriza oba oli mukkiriza totya bintu by'abalogo okyegedde nabbi Musa alayhi salam ng'amaze okutuuka mu maaso ga Firawuna bagenda kwolesa fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa yafuna okutya mu muki